science there are 3 organs, okay? But waliwo Kafuzi yaje ebintu parliament na bitwale eri yewakana. Byonna politics ati otabibala ebyo byonna. Futuba tukulaba. Tusaze wano goli mu kwewakanira maso eri mbwe ikubata atusa awasinga amaanyi. Oba they forced him nga kituufu. That's what he was saying. Nizinzo kwanga kituufu nga they forced him. Kakati Anita Amonge twamupepeta. Nero tuka yali yakakwata office wa deputy speaker. Nagula nyumba ya milioni 3 eza dola. That is 11 billion. Jasulamu Nakasero. Yali yakari. Has she been in that Nakasero house before Parliament? No, before 2021 Parliament? Yajigula after 2021. Never block abajimuguza mwe bali mu kibuga. Yababane commission wa mitwalaga. Asatu. Eza dola. That Nakasero home. Yes. Njimanyi bulungi. So yajigula milioni 3 nga yakakwata office. Ba bloka ba mu kibuga balina kufuna sente zaabwe mitwala 3. Mitwala 3 yazibba. Anti million dollars 3. 10%. Kuba yajigula laisi. Teyabasasula. Lwaki teba anti yafuna amaanyi ali protected, highly protected. Ogenda mutuukako di. Okiwulidde? Kakati omukyala ffe ne tumutandikako ne tumukuba. Eggwanga ne litulekerera ne ligamba twenoonyeza biki? Byammwe. Nalwana olutalo olwo ne ndulwana nzeka ne luntuusa awazibu ennyo katono ofiirwa obulamu nakati nyiga biwundu n'ekibiina kyange tekyalutegeera olw'okuba bw'abasinga nga bali mukola ki bali mu kulya ne bagamba bo ate bo bakivaluganizinga nagamba nti ate tufunye obutambi bwo ng'osaba ssente okole ki ove mu lutalo olwo biki tetwafunako na discussion yakugamba nti n'ensonga egenda mu maaso mu mawulire eri etya. Is it the reality over? Recordings tezinaba kujja because nakugamba Edgar nti mu politics Bigirwa waba afunziza Anita Amonge kuba yali teyebaka wabeewo omulala afunze otafiire exactly omulala afunze amekomanda kuba tuli bangi okiwulidde omulala afunze owinyi ddolo tubeere mu ggwanga nga waliwo scandals ezigenda mu maaso nga 6 ku 10 nga zonna z'amaanyi olabe Museveni ba MP bo waliwa mbadde nsuubira kati tugenda funa nga MP agamba let me raise a bill tewaliwo MP ewakanya obejjamu speaker na tewaliwo MP atatu Anita Amonge ye tafute yafunye sente kubanga tubadde ku parliament exhibition naye era ababaka bafunye mu week eyo gye tubadde tu exhibiting a parliament era bazzemu ne bagaba sente era ababaka ne bafuna sente. Tewaliwo MP asobola kwanukula Anita Amonge ekisoboka. The best of my knowledge. Because the fact is you cannot be spending such monies. On average, bakugamba omukyalo yabada spending $1 million on average. Weekly. And according to the documents we have only. Obala mu rough estimation omukyala akosa $1 million nga bina. Natuse ne extent nti sente zijja ku account ye sente zijja ku account za mikwano gyo abantu abalala. Ate sente zetwogererako jeno si sente ntono. Lyegwanga lyokugamba nti buli omu watudde 70 million. Ensobi y'Abannayuganda. Lwaki tebavaayo ne batunula mu nsonga zitwali turayizinze. Ne ntuuka okugenda ku CMI n'enkubwa, ne nva ku CMI ne banteeka mu kkooti, ne ngenda ekitalya mu biseera bya COVID, okiwulidde. Ne mala ennaku 14 ekitalya, ne nvaayo. Omusango ne gutambula, ne nguwangula. Omulamuzi Gladys Kamasanyu n'agamba ekisango ekyakuteekebwako ekya computer misuse kuba banvuna na computer misuse kijingirire tekirina makulu tekiri supported by any evidence era kyagendererwamu kono na linnya lyo n'ensonga ziwaliko zeka zaalimu omuzinzi osaana ogende mu maaso naki nazo ruling weeri okiwulidde naye gwolabayo omuntu alina interest mu kupasuwinga eyo mata gitwala ku level endala ate oba ogambye nti teri MP asobola gamba ku Anita Amonge tekisoboka omuntu wa bulijjo tekisoboka
kati bannayuganda tuli bafala bannayuganda tuli bafala ku levo zonna. Lwaki Anita Among ali mu kifo ekyo kimunene nnyo nti tagambwa anti atambuza omunnyo omanyi omuntu yenna ng'asimulula ssente n'azita aba very dangerous okulwana naye ekyo njagala okutegeeza kivula Mwai Museveni era bino byonna bigenda kukomawo byogerwako byogerwe Mwai Museveni bwe yali awo omukyalo oyo ekifo ekyo abataka yabagamba ababaka abaaliwo awo n'eggwanga nti ebbanga lyamaze mu NRM talabangayo omuntu amanyi engeri gy'akolamu emirimu nga Anita Among teyakyogera ekyo kakali nolowooza nti anaavaawo emirimu gyonna egikolebwa ku palamenti jjajja bw'agyagala kyogamba esente ziyita zidda wa jjajja kati ate olowooza Museveni tazimanyi linako yamuwa kulya kyoyogera ninga yagala okukitegeera nti ono byakola byonna birina throne byeprotectinga gwetulaba nti biri mu interest za President Museveni kubanga ye President Museveni interest ze teziri mu kufuna powerful house tugambe oba President Museveni yamwandestimate lindako katini not underrating yamwandestimatinga nga tamusuubiza nti ayinza okutuukaawo kankubuulize Farida tegeera kino awaliwawo interest za General Museveni okubba okutuukaawo musooke mulindeko interest z'omusajja oli ali waggulu si kufuna powerful parliament functioning parliament eddoboozi ly'abantu werituukira era ne lisaasaana eri eggwanga no it is an organ of the government gyeyambisa okumukolera okumuyisizaawo budget ye okukima supplementary nga bw'aba ayagadde n'okusuppressinga opposition. Parliament is used to suppress opposition. Tosobola kusuppressinga opposition oba ku disorganizinga opposition nga speaker tazanya bwatyo. Osanyo ojjukire Rebecca bwe yali akyali awo nga ye speaker amaanyi opposition ge yali erina mu parliament gaali mayitirivu nnyo. Yes. Kati ogalaba n'aba opposition batukanungwagira Kadaga. They were willing okuleka owamujuba wagire Kadaga. Kati ekyo Museveni kyali tayagala Kadaga engeri yali azannyamu kuba ebya Kadaga byo tebyali nnyo bya ssente era yesi mugabi byali bya power. Byali bya power byennyini nga this is an organ of the government toleeta muzannyo nga basaba ne cabinet accountability transacting a business on merit. Kakati bino kati olwaleero kyekiri ku parliament muliro gwe guliwo oyinza okulinda parliament nti erina kyereeta ku lwa muntu wa wansi ekitegerekeka balese ebisiyaga homosexuality lindako kati in terms of the struggle muve mu ebyo amateeka aga bulijjo in terms of the struggle Anita Among akoze kyamaanyi. In terms of the struggle by'omwat aleeta nga mu capacity ye nga MP. Nze kyenjala okutegeeza Farida njogera ku kyennamu interest. In terms of the struggle Anita Among atukubye n'atumalira ku ki wansi. Because the problem is now temukyalina na moral authority esituka because buli asituka waliwo kifaire ekisobola ofuluma kubanga walabye Ssemujjunganda we baaliikinze documents z'ensimbi zaafuna oba zaadafuna wadde nga it might be legal that sente zifuna constitution yezimuwa naye abantu tubagenda for the first time nalabye Ssemujjunganda namuwulidde nga yeekkiriranya anti kikibagambye for the first time yagambye don't blame Anita Among blame who is up there Mr. Tibuhaburwa kati mwoche mugambo kye buyita okwebaza kakati ye kiriranyiza ye kiriwo wali ekiriwo